Ate nga tevuddeyo waliwo Yinvesita ali mu kulaajana oluvannyuma lw'abantu okuzinda ettaka lye mu kiro ne bazimbako amayumba n'ekigendererwa ekyokulyezza. Ono agamba nti bano bagasseeko n'okumutiisatiisa bw'atyo kwe kusaba gavumenti okumuyamba n'okumuwa obukuumi. Ettaka Naluzaala lisangibwa Kasambya mu tawuni kanso y'Kinoni mu disitulikiti y'e Lwengo nga liwezaako Yiika 254 nga musigansimbi Kulthum Patel owa Kasambya Group of Companies alimirako emmwanyi. Agamba nti abantu abaagala okutwala ettaka lye beeyawulamu ebibinja eby'enjawulo era nga mututte mu kkooti enfunda eziwera n'ebyapa ebijingirire kyokka n'abawangula. Ku mulundi guno bazze ku kifuba mu kiro ne bazimbako amayumba n'okumutiisatiisa okumumiza omusu. Messages, they keep on sending their people to come and disturb the place and threatening for violence, threatening for killing. I have no workers because of those threats. Gamba batwalidde mu n'abakozi be nga abatiisatiisa kwe kuwanjagira President Museveni atuukirize obweyamo bwe yakola obw'okuba musigansimbi obukuumi. We are investors, we are expatriate. We came here under the promise of protection, yet the authorities are not giving us any protection. Ebyapa abantu bano bye balina byasazibwamu Commissioner avunaanyizibwa ku byapa nga yeewuunya lwaki Aboobuyinza tebamuyamba. Unknown people took me to court and said this is their land. They purchased, but everything was fake. And when we went to court, they did not have any evidence on the land title. Therefore, they lost the case. Okusinza ku bataka ettaka lino lya mukyala Patel era nti enfunda eziwera bazze bamutwala mu kkooti wabula n'abawangula. Ssaawa eno ebiri mu kutiisatiisa n'okukanga okulaga nti ettaka si lya muyindi. Naye ffe ng'ero si tukakasa ettaka lya muyindi kubanga bali baleka bateekawo mbeera ya kwagala kubba muyindi. Omuyindi ne yeekubira endulu mu ofiisi ez'enjawulo. Naye wafuniseewo abafere abalabika nga bagamba mbu ettaka lyabwe ffe betamanyi. Ettaka lino yakaliwozaako emirundi egiwerako nga bamuwaabira bamutawaanya bw'agenda mu kkooti bw'abasinga bw'akomawo bw'atuwa obuwandiiko obukakasa nti ettaka lirye. Nekino ekisembyeyo era yaze n'ebiwandiiko ebituufu ebiva mu mateeka nti ettaka lirye. Oba abantu group emu yayingira wano kiro n'esomba amataffaali n'esomba omusenyu ne basima omusingi ne bazimba ennyumba mu kiro kimu obudde okukyanga eri nnyumba eri ku wall plate. Bagenda okututegeeza nga bagenda kukomerera. Twakubira mangu poliisi nejja abamba ne zimenyebwa zonna ze baali bazimbye mu faamu eno. Eyo ennyumba gye mulabyawo wammanga bagisanka wall plate. Ate nga si kyekyo kyokka abantu bano bazze nze nga manager wa faamu eno nga nfuna okutiisibwatiisibwa. Omubaka wa Pulezidenti e Lwengo Haji Ramadhan Walugembe ategeeza nti yawandiikira Kamisona w'ebyapa amubuulire kye yasalawo ku byapa ebibiri ku ttaka naye ne gye buli eno tamuddangamu. Ndirira nze wano ekiwandiiko okusinza ku biwandiiko bye nakola ki bye nawandiika era ekinaava mu ministry ffe kye tujja okugoberera nga District Security Committee. Yeddungu Henry Matovu agambibwa okuba n'ekyapa ekyokubiri ku ttaka lino awezinga bw'atayinza kukkiriza Patel okulikozesa. Kuba nti ettaka liriko land dispute liri mu kkooti anti basazaamu ekyapa kyange n'empabira Kamisona wa land baduleyingira eri ate ye naakole byayagala tusobola kukikkiriza. Yasinta Bwanika yakusekedde gule ino. Tugenda kuddamu tuwummulemu naye nkyakomawo n'amawulire amalala mangi. Tulina n'eggulire liraga embeera bw'eri mu ggwanga erya Morocco Musisi gye yalese ng'abantu bafudde.